Abantu ba Buganda mwe babulira mugenda kutuuka nga mmemeka. Nabagamba nti time tennatuuka kubanga bano tebata kintu. Be baba balina kye batwagalako nga babizuukusa. Ate mu tteeka lyerimu akawaayiro 5 da kagamba nti omulimi yenna anaalagajjalira ennimiro ajja kusibwa emyaka 2. Okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Tufube nnyo obutabawa mwagaanya kubanga waliwo ate abamu muffe Abaganda abaseesa mu ebyo abalabe bye batambuza. Kakati nno ekikwata ku mmwanyi kikwata ku Buganda yonna, kikwata ku Baganda bonna nga ne Ssaabasajja Kabaka mumutwalidde. Kakati ono yasazeewo n'asalawo naye n'asiima ayogereko eri Obuganda kubikwatagana ku kwekulaakulanya era nga n'emmwanyi mw'ogitwalidde. Wabula ono akakasizza n'agamba nti ate kisinga okubeera nga kiruma ekikuba ennyiike eky'ennaku mulimu Abaganda oba abamu ku bannaffe ate abakozesebwa okuddira Buganda n'Abaganda bonna okubagunda ennume y'ekigwo ku ttaka. Kaakati nno bino binango omaze okubeera nga obiwulira bannayuganda ababundabunda, bannayuganda ababundabunda, ebigambo byongedde okulanda. Bano bennyini abali mu nkambi ez'ababundabunda kati bwina amaze okubeera nga afuluma bano bawuddiisibwa kyokka ate era abasajja battu ne bakazi battu ne babeera nga mu kusawa y'okusuula akalulu ate mwami Museveni gwe babalondesa. Kyokka nga mu mbeera y'emu Katikkiro Charles Peter Mayiga ono amaze okubeera nga avaayo mu lukujjukujju mu kwekaza bw'atyo ne yeegaana Anita Anet Amongo era nga ffenna tukimanyi nti bano bombi omusajja Mayiga ne Amongo bonna bakolera mwami Museveni wadde nga Mayiga ye byabikola mu nkukutu abikola yeekweka bwekwesi. Kakati mu mbeera y'emu omusajja Pastor Kakande ebigambo byongedde okulanda. Kakati naye mu mbeera eno amaze okubeera nga ebigambo bimugattako olwogenda kubeera ng'obiwulira ono tali yekka waliwo ne Pastor Kayiwa. Jjukira nti omusajja amayiddwa nga Alozias Bugingo ono yasoose okubeera nga aloza ku bukambwe era nga katambi okalabye ono bamuwooninze nti waanajjira mu Europe ebigambo byakubeera nga bimwonoonekera. Kaakati nno ng'enkola yaffe weeri ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda nkusaba n'obwombe Vidinus okogiwe ekigalo olwetalaga amawanga gonna abaagala okusuula Buganda, abaagala okusembya Abaganda, abaagala okuddira Uganda ogifuula eyaabwe ffe tufuuke emmomboze ebigambo basobola okubeera nga biboonoonekera. Era bw'ogiwa vidiyo eno ekigalo ensi yonna n'egifuna olwo tugezaako okwerwanako. Kaakati omulongo waswa omuluutansozi yateekamu amafuta n'olaba by'owulya byonna by'otegeera ne by'otategeera n'osobola okubeera nga mukwano gwange bikutuukako. Kaakati nno sigenda kubeera nga ndwawo yadde okulondobereza ngenda kutwala butereevu nnyo mu bwino waffe ono asoose. Ffenna tumanye nti munnayuganda yenna okubundabunda mu nsi ye si kintu kino si kyakugwa bugwi si nsobi wabula kigenderere nga bw'olaba abantu bano babundabunda bamaze emyaka n'emyaka naye nga abantu bano babakozesa ate ng'amadaala okwefunira bano abakulembeze bye baagala. Bwemba mulowooza nti ababundabunda bava mu mawanga malala naye bano ekikwewuunyisa bannansi b'eggwanga Uganda be babundabunda banoonya bubudamu mu nsi yaabwe naye nga Ssaabaminisita yabagoba ku ttaka lyabwe mu mwaka gwa 2013 kati now it's 11 years bali mu kubundabunda ye n'embeera gye basulamu tebalina na toyi 1 week ebejjudde bali eyo mu Iziti sub county oba Kigundi eyitibwa Kikuube mu Western Region I think. Naye point enkulu yeno wano wammaga nti obalaba baneeno obasanga babawadde 10,200 nga bagenze batiikinze bbaasi beera tebakirowooza nga nako nti embeera embi gye balimu nti mwana wattu gavumenti ya mwami Museveni era minisita ndowooza ye akolera abantu yajja n'abagobawo myaka 11 babundabunda kyokka ekikwewuunyisa abanoonyi b'obubudamu okuva mu nsi endala bo baabagaziyiriza we bagoba wanene era balyokke okusingako bano we bali. Kakati nno mwenna mujjukira paliamenti eri eyaliwo ey'ebiseera biri eyatogikwatako eyalimu abasajja eŋŋwaŋŋuli era nga ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ku olwo lwe yakulembera abantu abali ku ludda oluvuganya gavumenti n'akuba ekikonde ampuliriza
okuva ggulu mpaka wansi era ogenda kakkana nga yeebasizza abasajja abaali bawerako musajja watu wadde nga yali omu ogenda okakkana nga abasajja babasinzizza amaanyi kaakati nno omubaka amayiddwa nga Honorable za Francis Zaake Butebi ow'Emityana Municipality kaakati ono avuddeyo n'agamba nti kino ekiteekateeka ky'emmwanyi eky'okuggyako bannayuganda obuyinza ku mmwanyi afazaali bo bagenda kukiisa naye ng'abamu ku babaka bamaze kufuuka mirambo bamaze kubeera nga amagumba bagamenye bamaze kubeera nga tebakyasobola yadde okulwanirira bannayuganda kubanga bano bamaze okulaba nti kano kanyoomonyoomo lino jjogo lyennyini eriwedde emirimu Francis Butebi agamba nti abasajja bano babeetegekedde era ono agamba nti waliwo akabondo mbu ak'ababaka abasazeewo okubeera nga bayisaawo ekintu kino ku lwa Mwami Museveni kubanga ffenna tukimanyi nti Mwami Museveni asooka n'abayita kati nga bwe yabayise bonna jjukira nti ababaka ba NRM bagenda kumusinkana ekisozi ku lunaku olwokutaano kaakati bano banaagenda okuvaayo nga n'abadde balinamu akasiba akaguguba oba akagaana ku kiteekateeka kino eky'emmwanyi okugijja ku bannayuganda bonna bajja kuba bakkiriza dda kaakati olwo libeere kuseereza kkubo erigenda emugga wabula Francis agamba nti bino byonna okutuukibwako bisobola okutuukibwako naye walina okubeerawo omufumbi oba okulya n'okkomba essowaani oba kye tuyita vaawo mpitewo ono agamba tebagenda kukkiriza bannayuganda kubeera nga mukwano gwange abasajja babasimulizako ettoome buli kanaku nga buli kabaleeta kayitawo buyisi buli kabaleeta kayitawo buyisi kaakati ono agambye bo bagenda kwewaayo bafuuke saddaaka ey'abannayuganda oba oliawo mu maaso eyo ne bali babafudde ne babali bamenyese ne balibeera balemadde muli basongako ennwe nti abasajja abo ekyabamenya oba ekyabalemaza kwali kulwanirira bannayuganda okusigala ng'emmwanyi yaabwe ekyobugagga kyabwe kisigala kina value nga buli munnayuganda akiyagaliramu mugenda laba eŋŋumi mu palamenti awo kireka yakoma kutogikwatako kubanze ndaba nga Mwami Museveni ebiwandiiko byawandika 11 bifaanaganako luli eri ebyatogikwatako kati ssaawa yali kitegeeza baagala kuleeta maje mu palamenti ku nsonga ya mmwanyi kakiba kitegeeza bwebanga baagala okugaleeta kuba tulabanga ebintu ebitambula obukodde bwe buli kati naffe n'ab'emifumbi abalina amaanyi gaabwe naffe twetegese kuba estage eddako wali eri temwandaba mu party 1 nga tweteekateeka kubanga wabeerawo ba dangerous substitutes kati ffe tuddako kuba estage eddako okulaba nga oba kukifunya tukifunye kubanga ku mmwanyi kwe tusibidde kuba tukimanyi ye solution y'abannayuganda era tebaagala kulaba nga babaavuwaza kuba Mwami Museveni ye kyayagala kwavuwaza bannansi kyetwagenda kukkiriza tugenda kulwana okulaba nga ekisonga eyo teyisibwawo waakire neyisibwawo abamu nga tuli ku bitanda kaakati nno ebigambo si kusaaga ebigambo si kuliisa bijanjalo mpiso kino kikutte wansi ne waggulu kubanga buli lw'oyingirira ensawo ey'omuntu omuwejjere ey'omuntu omunaku ey'omuntu oyo atalina mu byabufuzi musajja wattu oba mukazi wattu ali eri ekyannamuyonjo wansi ali eri ekyannamukaaka ali eri wansi ekabuuko musajja wattu eyeerimira emmwanyi ye n'atunda n'afunamu ezigula amafuta n'atunda n'afunamu ezigula omunnyu n'asobola okunywa kasukaali kaakati bw'oyingirira buli kintu ekiri mu nsi n'obeera nga ggwe oteekawo ennyindo n'okulemesa n'omuntu oyo asembayo wansi olwo oba oyolekedde okubeera nga mukwano gwange okyayibwa kati mwenda mukimanye nti Mwami Museveni abantu baamukyawa era ono bwe yakimanya nti ensi emukyaye oba Uganda emukyaye naddala wano mu Buganda we bakoze ebikolobero ebiyitirivu ennyo kaakati ono yasalawo okubeera nga takyaswala wabula aswaza buswaza abo baakola nabo ebigambo njagala obiwulire era nga bw'obitegeera nga bw'obiraba ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media kubanga tuwaayo okubeera nga tubikutuusaako kaakati nno Anet Amongo ono yakutte omumuli ogw'okumulisa bannayuganda naddala ku tteeka lino nti lireeteddwa mu mutima mukyamu lireeteddwa mu mutima mukyafu era etteeka lino lireeteddwa kunyigiriza bannayuganda naddala abo abaganda abalima emmwanyi ekirime kino eky'emmwanyi wekisingira ddala era nga oba otunulidde emmwanyi za Uganda ezifulumizibwa zonna ebitundu almost 5 ku buli 100 zirimibwa wano mu Buganda era we ziva ne zigenda ebweru kaakati nno Mayiga kyaddaaki naye bwe yawulidde pulezidenti yakulonseta Mitembo ng'avuddeyo naga nti abantu bano bagenda kati kutandika kwekweka bagenda kutandika kubeera nga beekukuma olw'okubanga mukama waabwe Anet Amongo abakozesa kaakati yayogedde ekigambo nekimusumattuka nti abaganda abo tulina okubeera nga tubanyigiriza mpaka ku kisenge kaakati pulezidenti yakulonseta Mitembo yategeezeza naga nti mbateekeko eriiso jjoji mubeetegereze abanaavayo ne bakonda eminga oba ne banenya ebigambo bino
mubeerenga mubamaakinga ate mutunulire nnyo abo abagenda okuvaayo beefuule abakonda emenga oba abanenya Anet Amongo naye nga bangi basiisiriza kungulu kuno nga basiiga kazigo. Kati njagala oli ebigambo by'amayigo ono owulire ebigambo by'amayigo ono engeri gy'abyogeddemu ku mukazi ono amanyiddwa nga Anet Amongo. Ojja kakasa mukwano gwange ampuliriza nti abantu bano bonna be bamu lwakuba nti omusajja ono yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino okumalaga nga talina kyakkola naye nga alina okubeera ng'abyogera. Mwanyisiza gavumenti ku kyalo ky'ewammwe gye muva waliyo gavumenti erinayo omusiri. Emwanyisiza gavumenti z'abalimi naye na kino mukiwulire ne ssente UCD ezeetwala ezibaluma nazo si z'abannabyabufuzi z'abannayuganda. Abalima emmwanyi gwate ssebo omwaka gw'ebyensimbi oguwedde akawumbi kalamba n'obukadde 4 eza Amerika ezo ssente zibalwa zaava mu mmwanyi. Kaakati bannabyabufuzi ekibanyiiza kyeki? Ono ayogedde ne ku bigambo ebyayogerwa Sipiika wa Parliament Anita Among bwe bali bateesa ku bbago lino ebirowoozebwa nti byayitira ng'akazinda okerabiddwako nga bwe byayoleka obusosoze. Sipiika omukyala Anita Among yawuliddwa ng'ayogera n'ebintu bye tutategedde ebifaanana okubonereza Abaganda. Gwate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya. Yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Mayiga era asabye abantu baleme kuleeta nsonga y'amawanga mu mmwanyi. Eyatandise eby'amawanga ali wano mu Bulange gy'abeera tebamanyiiyo lwaki tebamugambako nate ne bagamba ffe. Yaaba ffe ebikwata ku bantu betukulembera tuyinza okubisirikira. Kamalabyonna era ayogedde ku musigansimbi Henry Kapineti gwe bagamba nti ayagala kugatta mutindo ku mmwanyi. Omukazi gwe bayita Peneti bakola naye endagaano nti yeyekko omuntu omu yabaagula emmwanyi zaffe talina wadde yiika aweebwa atya obuyinza ku kirime kyaffe asalewo obungi bw'ensawo ye zaayagala Peneti asalewo ebbeeyi ye gy'ayagala otuwa ye Peneti tamanyi wadde ekikolo ky'emmwanyi bwe kifaanana. Ebyo si bye bagambye eby'ennyonyi etalima muwemba. Sebo olima omuwemba gw'ennyonyi neeva nanuka okugulya. Wano Katikkiro wasinzidde n'asaba gavumenti ejja ekitongole ki UCDA mu ebyo gavumenti byeyagala okuggyawo kubanga ejja abantu bangi mu bwavu. Waliyo obukadde bugenda mu 200 obw'amaka agayimiridde ku mmwanyi mu Uganda. Teebereza si bantu naye amaka. Singa buli makoga wa abantu 5 twogera obukadde 10 buyimiridde ku mmwanyi watali kintu kirala kyonna. Tuba babi bwe tukyogerera tuyamba abantu abo. Era mu Uganda tewali mulimu gwonna gukolebwa bantu bangi bwe batyo. Bekiba bwe kityo lwaki CDA erabirira omulimu guno teyawulibwa ku bitongole ebirala bye baagala okujjawo yo ne bagirekawo. Katikkiro wabula asabye gavumenti eyongere ekitongole ki UCDA ssente kikubize bannayuganda okunywa kaawa. Singa ekyaddondo Busiro Bugerere Buddu Bushenyi Bugisu singa yonna tuyiga okunywa kaawa kitegeeza nti bano abamusiika beetaaga kase mungi. Kitegeeza nti abasunsula kase bajja kgenda ku mulimi bamuguleko emmwanyi. Kitegeeza nti omulimi ajja kwongera okufuna ssente. Omubaka Francis Katabaazi agamba nti nabo mu Paalamenti si bakussa mukono okutuusa ng'ebbago lino ligobeddwa. Yadde n'entangawuuzi wano e Butambala ensawo eyali ku miliyoni nedda ku mitwalo abantu batemya amajaani mu Western Uganda. Kakati ate ne kaawa naye omusaanyeewo. Kakati nno ebigambo maze okubeera nga obiwulira era obitegedde ebisinga obungi
wabula kyolina okubeera nga omanya nti abasajja babeera n'enkwe okuviira ddala eyo emabega era mwenna muzze mulaba abasajja abatali bamu ne gye buvuddeko bagenda mu State House ne balandika okubeera nga bakankana nga bakaayana nga bagamba nti bammibwa passport wabula nga abantu bano abadde bakaayana era bwe tulaba nga bagamba nti basosolebwa si bantu banna Uganda wabula bava mu ggwanga lya Rwanda. Kakati ensi ne yeebuuza lwaki omunalwanda akaayanira passport ey'omusajja omuganda oba ey'abannayuganda kyokka nga naye ayina ensi ye emanyiddwa nga Rwanda. Gwe omunyalwanda gwe bamma passport e Uganda lwaki togenda e Rwanda n'ofuna passport e Rwanda? Lwaki bannakenya tebakayanira passport za bannayuganda? Lwaki abalundi tebazikayanira? Lwaki abadinka tebazikayanira? Lwaki abakongo abali mu ntalo ababundabunda okuva ku mwaka paka ku mwaka era nga nabavirako okubeera nga babundabunda amawanga gennyini ageetolodde eggwanga lino erya Congo muri Uganda ne Rwanda? Kakati nno abanyarwanda batandise okubeera nga bakyalemeddeko okukayanira passport ya Uganda. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti abantu bano bavudde mu kubeera nga banyigiriza bannayuganda ne basalawo ensi bagiteeka ku mutwe gwabwe bagyetike bwetisi bagitwale oba sinakindi enensi bagifuule yaabwe. Gwe munnansi munnayuganda omutuufu ate ofuuke emmomboze mu ntandikwa y'akatambi kano ke tukoze owulidde nga President Yakuleseta Mitembo awera naga nti mwe bannayuganda mmwe olunaku lugenda kukya obudde bugenda kujja ekiseera kigenda kutuuka mmwe mwenna abalowooza nti muli bannayuganda nti era muli bulungi nnyo mufuuke emmomboze ate mu nsi yammwe ey'abajjajjammwe gye baalwanirira. Kakati nno abasajja abanyarwanda bano beesomye ng'oggyeko eky'okutwala ettaka ly'abannayuganda eky'okweddiza emirimu mu Uganda n'ekyokubeera nga abasajja be bamukwata mmundu buli wamu otuuka balina emmundu basazeewo n'obutuuze bwennyini. Kakati ate babuwambe bo bafuuka abaganda oba bannayuganda. Kakati gwe munnayuganda nga bwe mwalaba mu Lubigi bajje buzzi bakusende bagobe mu kibanja kyo oba mu polotiyo oba mu ttaka lyo abasajja bano batwalewo nga tewali bakubana ku mukono kubanga bano enteekateeka zaaka bano baazikulembeza dda era be bali mu buyinza na buli kimu. Njagala nnyo owulire bwino ono oba obubaka buno oba komuledi munnaffe alumbye abasajja bano ababuuza gwe bw'obanga omanye nti oli munnalwanda ekikaayaniza passport ya Uganda nti baagikuuma kiki? Wali ogenzeko e Rwanda ewammwe e Kigali Kagame n'akuuma passport? Tosobola kujja mu media n'ogamba nti ffe ng'abanyarwanda batumye passport. That is total nonsense. Gubo oli munyarwanda genda Rwanda bakuwe passport. Gwe munyarwanda ogende Rwanda ne bakuma passport kati ozajjifu na Uganda otandise kugamba nti bannayuganda bakumye passport. Mu nsi etali yiyo. Ekisala kyonna kastomala n'oyatulambunze ndi munyarwanda ekyo kiba kimaze okulaga omuntu nti goli wa ggwanga ddala. Abakongo wano weebali, Abannakenya weebali, Abatanzania weebali teri asaba passport ya ggwanga lya Uganda gwogisaba ngani. Ekyo kintu kiri mu constitution naye kiguumaaza. The moment weyatulya mu kasenge k'okufuna passport itinze ndi munyarwanda oli waddembe obutagikuwa n'obutakuteeka wadde ku interview oba omaze okugwa. Tosobola kusaba maanyi ga kisajja ng'oli mukazi. Are you stupid? Omanyi abantu batyo bagambako bajja kututta bajja kutuwa obutwanze mbagambako kino nkikuddira mbu oba munyarwanda gende Rwanda bakuwe passport. Period. Tuwoganira nnyo bantu nojja mu kamera walabeko munnayuganda asaba passport ye Rwanda. Ekyo kigumaza kiri mu constitution nti abanyarwanda ekigambo abanyarwanda kitegeeza abatwa abatuusi n'abahutu. Kati oyajja kubuuza oli mucho omugambe ndi munyarwanda waddembe obutagikuwa ate bw'omugamba ndi muhutu ekitegeeza tribe yammwe gyeri eri Rwanda genda bakuwe passport oba ndi mutuusi genda bakuwe passport. Nze Kamakogera yali ennyimiddwa nze okitegedde nenze ndi musajja muganda ne just ekifaananyi kyali kinyimisiza passport ne bamala kumbuuza musajja byonna ebibuuzo nga mbitta busi. Kati gwejja n'alogansi olw'okuba Museveni yakulembera eggwanga lino omutuusi ate naye yeegaana eggwanga lye n'agamba ye munyankolo omuhima. Oba ontegeera bw'abanga ye Museveni yasobola odyegaana ye kennyini n'agamba ye tabeera nko munnalwanda ye munyankolo omuhima. Kati gwejjawo authority egamba omuntu mbu ndi munyarwanda mpa passport. Kuba oli munyarwanda gendi Rwanda bagikuwe because nammwe Rwanda temulina gwe mugiwanga munnayuganda. Nze kambaatulira omanye abantu babatya mbu abajja tuwa obutwagenda obuwennyoko obutwagenda obuwennyoko amasasi genda ogakuba ennyoko. Let me tell you this also, nze my destiny yange kufa enkya ngenda kera ku nkyanga nvuddewo. Eggwanga lyammwe mugamba ddungi nnyo Ankopi akoze eggwanga lyaffe Anko Pawulo eggwanga lyaffe alizimbye bulungi lisinga Uganda emirundi 10 ani yabagobayo. Go back.
agagayisa isaga mwe n'okwemanya olwo olugezigezi olubagobeza amawanga amalala mwasanga eggwanga ly'abannammwe nga lirimu emirembe miyitirivu yesobola kimusobola okweyagala n'oyogera ebyo ebyekisulu n'oddayo newo ne weebaka si Museveni eyaleeta emirembe wabula abantu be mwasanga mu ggwanga lino be balina emirembe nti balina ebintu bataagala nnyo kweteekako mbu okutta abantu naye ate mmwe mwennyini omuntu waboogerako gwe tujja kuwa obutwa genda obutwa buwe ennyoko mubeeremu empisa mubeeremu ak'obuntu munyumirwe eggwanga gye mwajja obuzinga abasenze Ochegede baba abajjajjawo bajja mu ggwanga lino noonyayo tribe mwe weesuula ogw'omu kiriza yagalagana abadachi n'abangereza bawamba South Africa 1600 ndowooza nga 14 mu 1994 abaddugavu ne beddiza eggwanga lyabwe kati n'abadachi n'abangereza gye bali nabeera bali mu kaaba bambi mutuyambe nabo basabiriza mubeere n'empisa toleeta lugezigezi mu ggwanga litali liryo nze mbabuulira kawuli because my destiny kufa oba oyagala obutwa jangu obumpenze siri oba genda obuwe ennyoko nze nkubulira kawuli mukwata ebifulaga byalwana ne mbiteeka ku gundiya mulwaki temubeerayo genda ddayo ewammwe okakase bakuliisa omugunu ogumaze wiikisi 2 nga guvunze bagutokose nga guvaamu n'egundi n'ekyovu okakase nti eggwanga lyammwe bbi mukakkanye ku malala n'olugezigezi n'okwemanya olw'okuba Museveni afuga mutuusi mugende nga mumanyira abantu bonna kakkana bw'oba wuli oli munyarwanda ddayo ewammwe Rwanda bajja kuwa passport tebajja nakubuuza bibuuzo bingi kakati nga bulijjo video juwe ekigala tanayiwe ekigalo ate obanga tona subscribinga nakugamba teweerabira eppeesa liririmu lya kigalo olwobere ng'ofuuse family eyaffe ya AKTV Media Uganda nga tutambula ffenna kakati nno ngomaze okulya eby'e Rwanda nga nayo bikutte wansi ne waggulu ng'abasajja bannayuganda beesudde mu jjulume baga nti omunyarwanda ekyokkanyiza passport ya Uganda kiki wali ogenzeke wamwe Rwanda ekigali omusajja namusaba passport n'agikuma kati bino byonna nga bigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali ku mukutu waliwo embeera ekyagenda mu maaso ku mmwanyi era nga ababaka bangi waliwo ababaka abamu oba oli awo abataavaayo na kusayininga ku mukono ogwaba komishona okugobwa era nga ababaka bano abamu baali ba NUP njagala ompulirize bulungi nnyo waliwo ababaka ba NUP bwe twakunga bannayuganda nti mwenna banne musayininge buli mbaka amanyi nti oli wa NUP vaayo osayininge ku tteeka ku lupapula luno abasajja bagobwe naddala mpuuga ono eyabba ssente za bannayuganda ababaka bangi aba NUP baamira omukka ku nsonga eno era baagaana okusayininga bano be bali balya mu lulume ne mu luzise era be bali balinnya mu kimu n'omusajja ono Mathias Mpuuga kaakati nno ku nsonga eno ey'emmwanyi waliwo abeenyanyamudde beegaganudde ne beefuula mbu bali ku sayidi ey'abantu kaakati ng'ate bano bonna twabateeka dda ku minzaani ne tubateeka mu mpapula zaffe ne tugamba nti bano bonna abaganye okuteekako emikono n'ebigambo bye boogedde ne tubiwulira ne tubitegeera ne tugamba katubatereke mpaka 2026 wabula 2026 baleeta natuuka kaakati abasajja bano batandise okusala olukujjukujju nga baagala okubbulukira mu tteeka lino eri emmwanyi ya Uganda nga baagala okulaga nti bo balumirwa nnyo munnayuganda nti era bakola nnyo ku lw'abannayuganda nga baagala okutwerabiza kiri ekya Mathias Mpuuga lwe yalya omutitimbe n'obutitimbe bw'essente ez'abannayuganda ne tubaga nti muveeyo musayininge ku lupapula tunoonye emikono omusajja tumugobe kaakati abantu bano ne bagaana wabula ku mmwanyi bangi beenyanyamudde batandise okulaga nti bali wamu n'abantu boogera nnyo obuweekindi kino ffenna tukiraba kubanga nabo bennyini baasimba emmwanyi era balina emisiri n'emisiri balina amayika n'amayika ag'emmwanyi kyova olaba nga bangi basimba nakakongo era bafiirawo ne kwaba baagana okusayininga ku tteeka erya Mpuuga kaakati nno njagala nnyo ombulire omusajja ono ebigambo bino byayogedde gw'obyogerako ki kubanga y'omu ku baagaana okusayininga okuteeka omukono ku lupapula lwali lugoba Mpuuga n'agamba nti ye tayinza kukikola kubanga mbu ekintu kino kyali kyayisibwa ssente zino nga zayisibwa mu mateeka kaakati nno omusajja y'omu ku byemmwanyi njagala omuwulirize ojje mu komenti ombuli ekyomwogereko Museveni yakoza n'abamwetoolodde ennaku zino mutuwulira twagala beebaza bannayuganda eddoboozi lyammwe nammwe tuliwulira ku lwokusatu twali mu kabiga ak'amaanyi ate Katonda n'atuyamba olwokusatu luba lwa saagala agalamidde ne batugamba emmwanyi basoma etteeka tulabe bwe ligenda lisale ekkubo ayogera nammwe olwaleero awo ngenda kunyikiza era mumpulire bulungi nti olwaleero mu Uganda alina ebikajjo
abantu bavanga eno nga bagenda Jjinja kukola era abaalingayo nina bakojja bange babiri ogere ne Dani bagagawalira Jjinja nabadde Jjinja teri kiriyo kati olwaleero ttani y'ebikajjo ebadde egula emitwalo 25 era egula emitwalo 5 naye okufuna ttani y'ebikajjo oyinza okuba weetaaga yiikanga 4 naye sukaali ye teyasse bbeeyi ate yalinnya buki ate abakola sukaali be bannaffe bali kati bo bwe bamala okukola sukaali ye wa bbeeyi gwatundayo ebikajjo gwoviiramu awo kati ne tugenda olwaleero ebintu bingi wano mu Buganda n'awala bifa mulaba waliwo ekkolero lya soda lyali Namanve ne bagamba balyongeddeyo embalala bwe baalitwala abeeyo tebanywa soda banywa busera kati soda ava mbalala ate okudde eno olwaleero ebitooke ensukusa zaava eno ne zigenda eri bwe byavaayo kati olwaleero n'amatooke ge mukozesa ku mikolo mugalinda kuloola agava eri bwe balabye nga biri bwe bityo n'emmwanyi ne bagamba mweno mugirime bagigule entuŋŋamu ebyuma babizimbye ebyali ebya Coffee Marketing Board balina gye babitwala bikole kati babijjeeyo byebiri entuŋŋamo eno babagamba mwewandiise naye ng'omulamwa gw'okuwandiika gwakubagamba nti seeki yennyini mwanyi zino nti ye okuyita mu lwero oyo ezo si nnungi ng'ozissaayo eka nga bayisaawo ze baagala ng'eno mwavuwala beeri nga bagaggawala kati waliwo wano abantu be mwewuunya bwe munaawulira wano omuntu yenna ajja nga yeetisse emmandwa gye bayita NRM agiddeko ne kanyuunyuusa eyo emmandwa ye yeetaaga okusooka okukuba kubanga be bakongojja emmandwa kanyuunyuusi kati eyo emmandwa kanyuunyuusi eriko nnyini yaatuula ntebe bw'atikka buno obuleese emmandwa yeeno kati emmandwa eyo yeekongojja ababbi batya emmwanyi kye bagyetaagako kye kino ng'asobola ogigula ali omu ng'asobola ogitwala ebweru ali omu ng'agisalawo ebbeeyi ali omu kyekigendererwa kyabwe fe olwaleero tubagamba toyinza kumala kuziika muntu ono n'omugamba yambala engoye ate nga wamuziise kati eri batugamba mbwe etteeka lisooke liyite batuge emyaka 3 nga beetereza ekitongole gye baagala okutwala emmwanyi tubabuulirira wano baagula embuzi zonna mu Uganda zaafa mu wiiki emu embuzi ne bagula tulakita ezo ze mulaba muno eza bbulu ezimu teziriiko bisitula nkumbi naye nga baziguze mu bukugu ne ssente olwaleero wano mwalima molinga muzeise nogo okimanyi mwalima ebigagi n'obusaanyi nga mugenda omulembe omufu ogutalina kya bugagga kyakye mwanyi wano bagireeta mu 1903 eyagireeta bamuyitanga Kebarupu ne mwami Museveni buli kyazze nakyo wano kifa tulaba emyoga gifudde mulaba wano teryagulinamu nju paalisi modo teryagirinamu kyayinamu era bitambula kati babagambye mbu muyina ggulo abakyala babaga mugende mwewole naye mmanyi abakyalina abasajja nga mugenda kwewola amaka gammwe tugalangirirako okugwa mbuuza lwaki amaka ago lwaki tugalangirirako okugwa olwaleero ebibiina ebitonotono bibadde bibakaabya kati olwaleero babatuma byapa babatuma n'endagaano z'ebibanja n'ebyomunju bye mugenda okuwaayo kaakati muntu wawe yali agaggawaza omuntu ng'amaze kutwala bya munju ye wano waliwo abawola essente muno bonna bafaanagana oyinza n'okulowooza muwala omu yabazaala ne taata omu twebuuza ffe abatawola abaawana ab'ennyinda enneneko twabaaki lwaki abawola bo balalalala ebyo bibuuzo temubyebuuza endagamuntu zammwe abasinga obungi temuzirina mwazeewolako emitwalo 10-15 naye abazirina ate bwe munaatuuka ogenda okwewola ziri ng'eno bakubuuza endagamuntu eriwa naye agirina yawaabwe ne osi gy'onoddukira okulukuba enduulu waabwe n'omulamuzi waabwe ne dulayiva waabwe kati temuwedde
temuwedde kati bye tubagamba mubitegeere. Olwaleero muwulira omuntu omu yatugambye era ne tugamba Katonda yeebale yaleese etteeka ly'emmwanyi tigendo nyamba Abaganda abo baleme kubaako kye batwala. Naye asula wano lwaki otuwala navenga ewammwe eyo oyitemu okoloddeyo naye basula wano ate boosulamu tobaagala. Kati naffe bwe tuba tetubaagala tunaddawo. Bwe boosulamu tobaagala boweereza nabo tobaagala. Kati kyova olaba mu abali ebo babaguyaguya n'obuntu butono basobole okuyisaawo ebinene. Mbasaba abaami n'abakyala nga tuwekera omukyala kubanga omukyala bamuntu mukulu nnyo mu nsi. Buli omu addeyo nga weefumiitiriza ewammwe mulirwanaawo gwe wayina mu kyendawo kyamulina nti omulala yasenguka, omulala baamubba ekibanja, omulala waliwo ekyamutuukako. Oddeyo weebuuze mu kitundu mwoli ani alina bizinesi egenda waggulu? Bonna buli omu agenda ekka wansi bweti. Mu luguudo genda abantu bakola ne baga gundi anyiridde, gundi ageze yatunze kino. Olwaleero ddayo weebuuze okoze lwaki? Museveni yakoza n'abamwetoolodde kubanga kookola kaatwala ekeesa eno eriko omusolo, ebirabo mu kereziya biriko omusolo, mulembe gy'ogukuŋŋaanya n'amabugo ne gukuŋŋaanyaako n'osuubira nti kugenda kukola ebiyamba eggwanga. Babalimba bano mwekiteezi bafudde bagenda bawo obukadde 5 n'olinda obukadde 5 nga wafiiriddwa abantu 2. Wali yadde olw'essente. Lwaki toteekawo mbeera ebayamba kuba balamu mu ddwaliro? Ono singa yagenze mu ddwaliro nga bamumanyira bw'alina obusobozi obusobola omuyamba alame. Omwana omwebweru omuntu omwafa gavumenti ne yeetonda. Omuntu omwafa nebayo ekibaawo naye wano abantu bafa 5 ne bagamba bawaddeyo miliyoni 2 za kuziika ensi ekyeyo. Mbeegayiridde ffe bino tubyogedde tukyali balamu. Tuyinza okuba enkya tetuli balamu abasobola obyogera ne mubiteekanga mu myoyo gyammwe byebiri bawanguza we tuddako awalala. Oba 226 atuuse ffe tetumubala nnyo. Ffe tugamba bugambi nammwe mukyuke endaba y'ebintu mutuyambeko. Omuntu ajje muno nga weenaalemu omubuuzi ondeetedde mutwalo mu ddwaliro gundi yafiirayo lwaki togutwala eyo? Awo mujja kuba mubamaze. Ne bwe baleeta 2 n'okuba ensawo nange kandye kuzange ng'omuwa omukisa ogubba endala ng'atwala ebirala. Ebyo byenjagadde obatuusaako olw'obuweereza bw'endimu n'ekifo kyange. Ebyo bangi tebasobola byo. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi. Olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Jjajja wange mu mwoyo pastor professor of Supernatural Simeon Kayuwa ne mwogerako ne Kakande amanyikiddwa nnyo nga Nabbi Kakande. Nafunye response z'Abannayuganda nga bagamba nti ensonga eyo nagikutte bubi. Kati nze kambabuulire soogera kintu kye simanyi ate waliwo ne byenjogera nga mbiyise ku ngulu. Omanyi lwaki Kayuwa ewa Kakande yagenze n'akazindaalo akake? Omanyi lwaki ewa Kakande yagenze n'akazindaalo ke n'atakozesa buzindaalo bwe wa Kakande?
yewolereza n'agamba mbu kubanga mu covid yalwala covid abasawo ne bamuwa advice ne bamugamba nti nno afuna akazindaalo akaketasharing akazindaalo na bantu balala. Emirundi gyagenze ewa Bujingo yagenda n'akazindaalo ke. Covid yamulwala tannaba genda wa Bujingo oba yamulwala avudde wa Bujingo. Mutemuntu itabasiru ne bitumanyi bingi. Nakugamba bwe mba njogera ku balokole mu Uganda naddala babeeyita abanene tosaayo kikyo. Byagambye bye yalwala covid byali byeri yakagenda ng'amaze okuwona covid yakagenda ewa Bujingo emirundi egi yagenda n'akazindaalo ke. Abo abasajja bannanfuusi era Kayuwa obunnanfuusi bwe bukujjudde bye njogera mbimanyi. Wabaayo omuntu gwempa respect mu bulokole is Kayuwa. Bwe wabaayo omuntu gwensoko okuwa respect mu Uganda mu bulokole Kayuwa. Nze Kayuwa Christian Fellowship n'abagambye ye mother church yange. Kati wulira ebintu ebimu tubirekayo ate lwa nsonga. Kati abalokole abansojjeza bekamba buulire bino. Emyaka gya early 90s Kayuwa yalwala obulwadde obwali bumusse. Kayuwa yalwala n'akanuka amaaso bw'ati era tegaddayo. Bw'atyo si bwe yali. Naddugala nnyo era nekkala ye teyaddamu kutereera. Mu early 90s yalwala na kunkumuka yenna naggwawo nga bw'aba yejjamu ate essaati oba olugoye nga kugenderako eddiba kaabula katono. Kaabulako katono Kayuwa afe Katonda n'amuzza engulu. Naye ffe abeewa Kayuwa ku kikolo wali kikino kye tumanyi. Njagala ogenda okibuuze Kayuwa bwe yeegaana omukuba engolo mu mutwe. Ngenda bawa incidents bbiri ey'emu. Kayuwa mu ddoboozi lye ne mu bye twasabira ne byayogera mu ddoboozi lye ne byekande ye yamuloga nga Kayuwa yakyogera. Njagala ba YouTuber oba bannamawulire b'e Uganda mugende mubuuze Kayuwa ekintu ekyo akyegaane tulabe. Nga Kayuwa ayogera nti kakande ye yamuloga yali amusse yamuloga atya. Baali batereeza Christian Fellowship ezze nga bagikyusa nga bagizimbera kyovula Kayuwa ye muntu mu basumba abanene ye muntu alina akakanisa akalabika obubi mu maaso ag'omubiri. Ekizimbe kyenjogerako naye mu mwoyo yali musajja w'amaanyi. Naye kanisa ye tazimba kanisa erya wagira bwati bintuntu naye mbu baali bazimba ekkanisa kakande n'amuwa ekirabo ky'amabaati nga kuliko eddogo. Era eddogo eryo amabaati ago yagateekako ku kyaki ge gaaviirako okubanga Kayuwa tasobola kuzimba kyaki kumenya azimba ekizimbe ekitegeerekeka. Bino byenjogera nkwa first hand information. Funa omuntu aludde wa Kayuwa omubuuzo ebintu ebyo wagamba nti tabimanyi si we wa Kayuwa. Ekirala nti baawa Kayuwa empeta ez'okugatta abagole mu myaka gya late 90s late 80s ne ale 90s awo okuyingira 2000 bamuleetera empeta ez'okugattisa abagole. Mbu naye nga gundi ye yazimutega kakande ne bamala okuzinnyika simanyi mu luzzi lwa kakande simanyi kakande n'azisamirirako n'azimuwa buli bagole be baagattiranga ewa Kayuwa ng'obufu. Kakati nno
ng'ebyomusumba Kakande ne munywanyi we omaze okubeera nga obiwulira era ng'obitegeera. Njagala nnyo bannayuganda ffenna twekwatire wamu kitole kinywa tusobole okubeera nga tulwanyisa effutubbazi z'abasajja bano okutufutubbalako effugabbi n'okunyigiriza bannayuganda naddala abo abali mu Buganda ku kikwatagana ku kirime eky'emmwanyi, kubanga wano tewali muntu n'omu atamanyi emmwanyi kiki kyetegeeza naddala mu Buganda oba mu Baganda oba oli okuviira ddala emabega mu myaka egy'abajjajjaffe. Kakati olunaku olwaleero ffe abazzukulu bwe tunawaayo emmwanyi yaffe ebadde genda okutuyamba okutubbulula, kubanga abasajja bano baatuma dda emirimu mu gavumenti yaabwe, abasajja bano baatuma dda eddagala mu ddwaliro tugulagule, abasajja bano baatuma amasomero amalungi nga tulina kukozesa kasente buli kimu okukyetuusaako, n'akasente tubadde tukajja banaggalawo ampuliriza tujjako tumaze okubeera nga twesimira obunnya n'abaana baffe n'abazzukulu baffe. Akuume, bye bye.